Mu mboozi eno ngenda kulaga abaana ba Ssekabaka Edward Muteesa II abalangira n'abambejja bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa II era baganda ba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Nsoose n'omulangira Kiweewa Luswata ng'ono ye mutabani wa Ssekabaka Edward Muteesa I. Ng'ono yazaalibwa Wakiso era ng'Omukama Katonda yamuyita mu mwaka gwa 1909 era n'aterekebwa mu Masiro e Kasubi Nabulagala. Owookubiri ye mulangira Robert Musamba Kimera nga nnyina ye Muzaana Lugumayo. Owookusatu ye mulangira Ssuuna Walugembe wa Mpamba nga nnyina ye Muzaana Edith Kasozi. Era ng'omulangira Ssuuna Walugembe wa Mpamba yaliko omujaasi omutendeke ow'eddaala eryokubiri nga yali lutenanti mu ggye lya Uganda eryayitibwanga Uganda Army. Ng'ono yattibwa ku biragiro bya Idi Amin Dada mu 1972 e Bombo. Era nga mu kifaananyi be balangira ababiri Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'omulangira Walugembe nga batudde mu ntebe emu. Owookuna ye mulangira Henry Katabaazi Kalemeera nga nnyina ye Damali Nakawombe. Era ng'ono yali yinginiya omukugu ow'ennyonyi era nga kafulu mu kuzibuusa. Nga yakolako n'ekitongole kya Amerika ekikugu eky'ennyonyi ekya American Airlines. Owookutaano ye mulangira Katabaazi Mukaalukidi nga nnyina ye Damali Nakawombe. Ow'omukaaga ye George Mike Ndawula nga nnyina ye Muzaana Nalwoga era ng'ono yaziba amaaso. Ow'omusanvu ye mulangira Richard Walugembe Bamweyana nga nnyina ye Muzaana Sarah Nalule. Era ng'omulangira Walugembe yazaalibwa mu mwaka gwa 1956 Omukama Katonda n'amuyita mu mwaka gwa 2000 era bw'atyo n'aterekebwa mu Masiro e Kasubi. Ekifaananyi kino eky'omuwendo be balangira abato ababiri ku kkono nga ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ayimiridde era ng'owookubiri atudde ye mulangira Bamweyana Richard Walugembe eyaseerera. Omukama Katonda amulamuze kissa. Ow'omunaana ye mulangira Daudi Goloba ng'ono yali mukugu mu kubala ebitabo era nga y'omu ku baatandikawo ekibiina kya Buganda Heritage Association mu Bungereza ne Ireland mu mwaka gwa 1998 era nga yaliko ssentebe waakyo. Ono Omukama Katonda yamuyise wano jjo ly'abalamu mu 2025 mu mwezi ogwokubiri nga kyajjaasiramuke. Addako awo ye mulangira Herbert Kateregga nga nnyina ye Muzaana Kaakaako. Addako awo ye mulangira Daudi Kintu Wasajja nga nnyina ye Winfred Keihangwe era nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1966. Awo kanzizeeko Omumbejja Dorothy Kabonesa Namukaabya Nassolo era nga y'oyo mu kifaananyi ne nnyina Nnaabagereka Damali Nakawombe nga Omumbejja akyali muto. Ate mu kifaananyi ekiddako Omumbejja alina omulangira Kiweewa era nga mu kiseera ekyo Omumbejja Dorothy yalina emyaka 4 gyokka. Nga n'ekifaananyi kino ekisembayo kye kifaananyi ky'Omumbejja Nassolo eky'obukulu. Kanzizeeko Omumbejja Dina Mukaalukidi nga nnyina ye Beatrice Basweka era ng'ono yakolerako ku kitebe ekigatta amawanga ga Africa ekya African Union mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia. Awo nno kanzizeeko Omumbejja Nandawula Ansara Kagere nga nnyina ye Muzaana Catherine Ndagire era ng'Omumbejja Sarah yazaalibwa mu mwaka gwa 1951. Awo kanzizeeko Omumbejja Catherine Agnes Nabaloga ng'ono nnyina ye Muzaana Catherine Ndagire era ng'ono ye Nnaalinnya wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Omumbejja Zaalwango Alice Mpologoma nga nnyina ye Muzaana Edith Kasozi era ng'Omumbejja Zaalwango yazaalibwa mu mwaka gwa 1961. Omumbejja Sserwamutanda Alexandria Stella Ndagire ng'ono nnyina ye Muzaana Lady Zainab Wangali Ngatho era ng'Omuzaana Ngatho yali mukyala mu Kikuyu okuva e Kenya era nga n'Omumbejja Stella yazaalibwa mu kibuga Nairobi e Kenya. Omumbejja Tebatagwabwe Nabanaakulya Gertrude Catherine ng'ono nnyina ye Muzaana Margaret Nakato era ng'Omumbejja Catherine yazaalibwa mu mwaka gwa 1964 ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogw'omunaana. Omumbejja Nabanaakulya Jane Mpologoma
Omumbejja Balizza Muggale Diana ng'ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1966. Obote yalumbira olubiri lwa Ssekabaka Edward Muteesa II. Era ng'ono ye muggalanda wa Ssekabaka Edward Muteesa II. Kansembeeyo Empalabwa Cuucu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.